nze faniwe Shibaholic kyanumye kimu era batabani ba Farao mwatutte sister wange mu mbinza mwe ajja kukiwulira kitovu kiri nti kyalaze nti newoba ne ssente newoba ne diguli newoba sipiika era agayaye gatabani ga Farao gakabya ku maziga kyanyizize kyankwasize naku kiri kimu kushiba wange nti era yagudde mu katrap k'abasajja kubanga Shiba wange abadde yewadde obudde nga tutta obudde bwe kati omuntu ali eyo yamanyi Shiba ebintu byonna byakolabira mu line tuba obudde on point tontabula naawe yafumbidwa Shiba yabbye omusajja wa munne mayanja tugenda kulwanira ku seeti anti tekitulwanya kino nsonga ntono kigenda kutulwanya saagala oyogera ebigambo ku Shiba binene bwebito yabbye musajja wange tweyanziza nnyo tweyanze embozi muyujjirwa gafa yabuutisa kale ni mukwambala wano nsobola okuba nga nyimirwa mu kasweta kaika na kayero manye empewo nnyingi totwanira yero ate yero abadde ki kusonyiye na busonyi yero kala ya chachi ekereziya katulika mwensinziro kubanga ekereziya ngojekola okuba nti ndi musajja mukatuliki naye atera ekereziya ngikolera kati n'olwekyo talina kye yafa abadde mujjewo empalana kira yamulekerawo empalana ani yamuziika yennyini oyo musajjawo nze empalana yammwe bannange Mwami Museveni okuleeta yero mwe nekitegeeza nti nno mwe mujiwala ne mutyo n'ebitaliimu newaka n'ebidomola twabyoki kiyo gambotya jeni majo gambotya kyekiriwo ndi bulungi gyebaleko iwana akawo kantwala mukwano gwa Shiba kalungi ali mu maziga ali mu ssanyu kuba yasooka n'atulaga essanyu naye kakati kyendowooza nti nno mu bintu ebyalabika ebyajja naye bannaye ensawo naye ezitowa bulala kale oyinza ogiraba ono ng'ezitowa naye nga temuli adde kikumi mulimu bumuwoomya oyinza okusangamu muno bumuwoomya kakalimpitawa akalimpita temuli osobola okusangamu akasenya muwoomya bongerako ebyo temuli kasenya temuli kasanirizo temuli kalipusitiiki akomwekali temuli kalabirwamu alemajambako akalabirwamu ko tekaliimu nagambye ebirimu bimbi abakyala bikola ku bakyala bibirimu Shiba kalungi abaddewo ebbanga lyonna ng'abantu bamubuuza bbaawo yaani ozalayo ddi ku mwana wadde alinayo akaana Shiba alina omwana bwe yazaalidda ng'akyali ku street bannaye olimba tuwakana Shiba alina omwana Shiba tayinza kuba na mwana. I've been following Shiba alina omwana bwe yazaalira ku street nga mulabyeko mwana nga omwana abana emyaka emeka nga 2 alina omwana ayinza okuba ndoza n'emyaka obanga 10 kisobola kuba 10 years of no si 10 omwana n'emyaka nga 17 Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala sobola okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Following okuba nga ali mu obsessions. Are you sure? Yeah. Shiba talinayo mwana. Shiba talina mwana. Chovalaba nze ndio manyi nina obuzibu kati bumu. Biro omusajja wano. Mukubire. Asagala muntu asala kigambo ku Shiba na ku Sindi. Shiba alina omwana. Nze Shiba oliki attend syndicate.
bombi baagala okufa katukube essimu kubanga bwongamba nti talina mwana ng'atoze mu following ebbanga following okuva nga ali mu obsessions. I was in senior 4, that was 2005. naye kati omukazi bwatu kati nga Shiba emyaka gyalimu kati ali mwana. Oh, she's not 40 now. Kale ate owakana ki? Shiba talina myaka la, she's 35 or 36. Ebbanga lyamala ku street gyali myaka emeka n'emyaka gy'amaze nga Suna William ogamba otya gye baliko kale oli mu kizimbe ekiwaawaala wama Shiba alina omwana talina mwana muwala mulenzi tulaba ali myaka ng'emeka bukuteebereza waliwo wano abadde ampakanya ne mugamba kankubire musajja wange gwe neesiga alina information ng'agamba nti naafolowinze Shiba emyaka kati agenda mu 2 nga amulaba Shiba talina mwana ne mugaa Shiba alina omwana. Jordan ebyomwana bizza ebbali kale papa tukwatagane olweggulo n'abawo waliri ku kifo kale tukwatagane olabye information bale sigera okwakana nnyo naye baana omwende following akola butola Shiba Shiba olaba bamugambira Shiba akwira ice cream Shiba abadde mawulire okubanga mwana buto cause babela mu obsessions era bali baana bato bali bwala buto no mutazaala gwe singa nisha abadde wakufuna lubuto singa talulina singa haji ensonga zalinga nga bazogera twabude kunisha tulenge potesa leo yesinga kulabira no 15 so okufuna olubuto singa abera nga sima menopause simanya bikinga not menopause abazi budde obabye ebitya tegera na chempakanya Shiba wabeera olubuto nge katishinga baby Gloria nabo olubuto katutegeera fenna owakana baleke tusobola n'obutategeera mbuuza tutya asobola okufuna olubuto ne bamukweka because ne Shiba okufuna olubuto yesala walutulage kale kikale kira kyatuuka naye baganda kyaswa kikweka naye ate baby Gloria tuwa kyakugezaako tugatuga nti alulina asobola okufuna olubuto n'abeera ng'alukweka wano mu ssimu mu kamera ng'alukweka mu ngeri ye kati ekiseera ky'okuba nga takyasobola dukweka bwe kituuka asobola okubula alaba kyenkugamba bana abantu nakomawo ng'amaze okuzaala abadde yabula nno bambi abadde yabula naye nga olubuto lwali lwamuguza bamulukuzala nalyo kakomawo kyemmanyi kankugamba ebigambo bino muganage mayanja ku lugambo lw'Abannayuganda lutuyina eringa Makindye theory tetwetaaga nnyo okulaba mayanja ng'ogenze ne Kerea kasita mulinnya boda tuteekako ebyongerako omutwe tugukola n'ebyongerako ffe kasita tukulanga mulinnya ku ssaawa ezi ne tutetenkanya tosobola kungamba Shiba yazaala omwana olaba nze ndi Shiba oli kati ndi syndicate nga bakugambye njagala nnyo abakyala abo babiri obulamu bwange kobufiira era nze olaba n'ebyateeka bino nga beenaginga sibyagala kusagala munne ateeke munne wansi kuba nze abakyala b'amaanyi nnyo ku nze gyendi kati era mbaagala nnyo kubaagala ennyo mbafollowinga nnyo naye ate ye Sindi baaba yasalawo okusetolinga ng'obudde buyise kati no it was not too late abantu bali myaka gyegimu kati Sindi taweza emyaka 43 no I remember very well ababana abaja it was 2005 bali mu Coca-Cola bichi bali nabo bava ku somero we were still in school kati myaka 43 jiruba omanyi abana baba nominating ati baba mu masomero mwaka ki it was 2005 that was in senior 4
omwana senior faba n'emyaka ng'emeka 17 18 16 kati bo bali mu senior 5 6 kati kankugambe bino nebo obsessions baliyo already nebo obsessions nga bakuba kintu kyange nenze it's not about that kyenkugamba nti si kyangu Shiba kufuna lubuto olaba Sindi wabeera mukubira yandibadde kuba olugambo kuba tudduka misinde nnyo tukuwe ekigenda okuba sayidi eno nga bolayo mu aji n'aja tebadde nga bakola banonooza naye aja tigi yagenda simenye okutwala ebintu ne banonooza Sindi ne baganda nonooza bagamba Sindi neje yalogera ne baganda nonooza ebya Sindi mu Sindi Shiba alina omwana gwatayagala mu mawulire bandi mukubisizza ekyo olaba tukubisa ebintu ebitaliiyo naye ng'ekyo nga gyekiringa omwana Sindi gyali omwana Shiba gyali Sindi n'amutegerako tayagala mulaga mawulire bagenda kati bali mu pato ze balwanagana ne tutakitegeera anti oluusi eri omuntu ye nga tayingira family z'abalala because naye Sindi alina family eyokuprotectinga kale ate bwayingiza bwaleta abafamily ya Shiba kale yesiri ne bweyatandirese omanyi entalo zino bashiba Olix ne basyndicates nga batandise okulwana balwana okusinga no bebalwanirako nga batandise okuteekawo feelings balwana okusinga bebalwanirako gwe kyoba omanya kati ongamba otya at least banenga tulina olugambo at least omwana mu comment akikubawo bwe paba ne tutandikira okukinonyezako kati abo tukyogedeko bati agakatona mu kigenda kulandirawo naye okimanyi nti abasajja mu nsi yonna fe tusinga obugezi nga tusinga kumu abakyala omusajja bw'abeera ng'ali 100% bugezi nga mugezi 100% abakazi obugezi bwammwe omukazi abeera ku 75 oba 70%. Nkijjawa Shiba kalungi ye omukazi gwe twali tumanyi nti yeepanka nnyo ye mukazi gwe twali tumanyi nti nno buli kimu kyonna ekijja kibeera ku point bw'olaba ennyambala bw'olaba engeri gye yeeyisaamu ne bw'aba ayogera tomusuubira kukola nsobi yonna mu kwogera kwe ne bw'abeera atambula bw'ati omulabira ddanga tasobola kukola mu nsobi mu ntambula ze ne yeetega n'agwa naye Shiba kalungi twaguddewo ekigo okuba nti nno yafumbiddwa omusajja naye ng'omusajja abbye mubbe. Shiba yabbye omusajja wa munne. Mayanja tugenda kulwanira ku seeti anti tekitulwanya kino nsonga ntono kigenda kutulwanya saagala oyogera ebigambo ku Shiba binene bwe bityo yabbye musajja wange omusajja bamubba abasajja batubba bulijjo nange baali bansibyeko ani yakunulayo ani yakunulayo n'akuza teri musajja gwe baffa kubanga nakino ekyo ntikankulire kale nze story yonna nga bwebadde ekyanyiizizza ekyankwasiza ennaku kiri kimu ku Shiba wange nti era yagudde mu katrap k'abasajja nti nakinyonyola nti emmese ne beegejja etya era eba yakapa kubanga Shiba wange abadde yeewadde obudde nga tutta obudde bwe kati ng'omuntu ali eyo yamanyi Shiba ebintu bye byonna byakola bira mu line obudde on point nga kale nga bw'olaba Rema bwatuwa obulamu bwe nga bwali ne Dr. Amzali bwatuwa obulamu bwe ne tuwenjoyinga okitegeera kyengezako okugamba kati fenna kyetwali tusuubira mu muntu omulala kyabadde asuubira mu Shiba kati nganze faniwe Shibaholic kyannumye kimu era batabani ba Farao mwatutte sisita wange mu mbinza mmwe ajja kukiwulira kituufu kiri nti kyalaze nti newoba ne ssente newoba ne diguli newoba sipiika era agayaye gatabani ga Farao gakaabya ku maziga mbuuza Shiba agenda kukaabirawa Shiba agenda kukaabirawa Shiba ng'omuntu yali yatugamba ye yeetaaga omusajja teetaaga kugetinga mabega era kyova saagala ogambe yamufumbirwa tenafumbirwako Shiba just yafunye lubuto tanafumbirwako bwefuna olubuto kitegeeza nti ndi married naawe kyo kituufu kati Shiba yagenze n'afuna olubuto mu muntu ng'ali married Shiba nga ye omuntu kyandibadde kimukolera kubanga ali busy honestly fenna abakazi abali busy twakuwa abasajja batumalako emirembe where you what are you doing ogenda kumawasabika abaana bayudawa twabikoowa ng'omuntu abeera busy alina ebintu byogobako fe tubeera mu haso buli kaseera kati Shiba ye kibadde kimukolera naye obuzibu agenda kuleeta omwana omwana ye atabimanyi byababizi byabwe omwana ono agenda mugambanga where is that
omwana aberenga anonya taata kiwaliriza Shiba ono okubira taata amugambe nti oliridda wa taata amugambe mbadde nzijaawo naye nfunyewo ka business trip omwana abere njukira Shiba already alina obulumi nti yakula na maama kati engeri gyalina ssente ze ajja kwagala nnyo omwana we abe ne taata ate ng'ekyaddala batabani ba Falaawo bano mubalaba kasita omala okumuzaalira booti bikyukamu bino byabadde abebisa honey I'm coming honey I'm what kati akulaga true colors jukira tomuzaddemu wekka n'oli akozeeshi omuzaddemu ate abadde ne famire ye wabiriwo bino bwamuzaddemu nga talina famire naye kati omusajja ono gweyazaddemu alina famire ye kitegeeza alina okwetondera mukyala we wakati byategerekese alina okwetondera mukyala we alina okukola bitaka kitegeeza takyalina mukisa gukubirira bbali kulimba mukazi nti ŋŋenda wano agende wa Shiba mukazi ajja kuba muliko kitegeeza omwana wa Shiba tagenda kufuna mukisa nina mukwano gwange oyo kasasi mwogedde erinnya teri abamutegedde naye yafuna Guy ali single naye yafuna Guy nga alina abakyala be abalala babiri kitegeeza nti yewe naye bw'anaaba afuuse official ajja kuba waakusatu naye agenda nafuna challenge kubanga omusajja mwabye yeetaaga era amufaako naye nti omukyalo ono atuuka ekiseera naaba nga ayagala abeereko ne Guy kati mudde buno nga bwobulabu obw'obutiti buno naaba nga amwetaaga okubeera naye naaba nga ayagala abeerewo waka babeereko bonna mu buliri olw'embeera y'obudde na biki byonna oluusi ne pressure erinnye yeetagamuko kadoozi naye nga ne bwakola ate tasobola kufuna Guy olw'ensonga nti obudde bwalina okubeera naye bugere alina ennaku ze n'obudde bwe balina okubeera naye kati buno obudde obulala aba bugabanyiza mu bali abakyala ba abalala kati okimanyi tino olowooza Shiba tasobola kufuna challenge eyo because luli abadde abeerewo nga freelancer kaŋŋambe bwe ntyo ate okubanga badde ne Guy bamugiragiramu awo eno neeri naye kati ensi n'ekimanyi nti Shiba alina omusajja gwe yazaddemu omwana era omusajja oyo ateeka okuba nga waali kati ebyokufiirira nsinga abalina okuba nga abikendeeza kitegeeza nti bwabikendeeza abatunulidde Guy oyo tata bebi kati tata bebi jjukira ajja kuba naye alina obudde bwa mukyala mukulu Shiba bwe buzibu bwagenda okufuna tagenda kumisinga nyo tata bebi nga Shiba bebi yagenda kumisinga dadwe wuliriza ne Shiba ajja kuba amisinga she made a point was njagala omuntu wange ng'ajja nandabako nengenda nenkola ki nemulabako fenna abakyala abasinga otulaba I myself kugamba I'm dating someone alina mukazi we kyosimaawulire si bipya kubana n'abatanazaalako n'atalina baana nalina abaana era nawe obeera ne boyfriend nga boyfriend yalina girlfriend we so kyo bwe kitambula kati ffe abatalina ssente bulungi tukimanyiira nogamba wayi lwanajja lulero tajja kuja ndabirira kino okyesonyiwa kati ekintu ekyo kisinga okulumira ng'olina ssente zo ng'olina amajaago otuufu olina amajaago akawewo kakano katuusa oyagala kuba na muyayi ku balukoni muyayi akulaga tali wali mu business trip akulaga ali biwanvu ne baba tali wa mukazi mulala nga Guy akulaga ali biwanvu honestly otuuka ekiseera n'olubwangu obuntu Shiba tagenda okuyita no Shiba ye tekijja kumuluma kuba yali mudeetinga akimanyi era cause Guy abeera bwe ona abeera wa kitegeeza yakyo yakimanyiira Guy abeera bweru mbu akayateguza bigambo mbu kakitegeeza ekyo yakola ki yakimanyiira naye kati challenge eriwo ey'omwana nti omwana ajja kutuuka ekiseera agamba mami njagala gendako oba mu Disney World she can afford the ticket she can afford everything abigambe tata w'omwana amugambe it's very okay I'm going to book for you people you come abukinge bulungi nnyo bafunye medi w'omwana bagenze naye amukubire nti where are you amugano I'll call you back I'll call you back she said I'll call you back omwana atuuka eri alaba bali mu Disney World abaana balaba parents dad and mami abaana bali basanya nebazadde baabwe where is dad kati ekyo kyokka kyekigenda okulimya Shiba kyokka n'ebino ebirala yabiyingiddemu Shiba ng'abimanyi ezeera tubona omusajja ng'akimanyi taagala muntu kuba ezeera ddala omuntu akubeerako ennyo akutama abakazi obeerako awo nga toyagala muntu akubeerako nnyo omuntu akubeerako ennyo akutama nze kulwange simanyi balala naye nze nga nze ontama ala kitegeeza oba toyagala bufumbo kubanga
otugamba kigambo bufumbo nti omuntu aba abeerawo kale bwe mwawukana ku makya buli omu nagera naakola naye bamukomawo olweggulo mubeera mwenna wiikendi mubeera mwenna olya bufumbo buno nga tuli babiri mukyala mukulu ne mukyala muto kati awo kagamba already kati olaba what I think ndowooza bino ebintu omuntu aba yakatandika Claire okyagala okubeera ng'olina omusajja kale katugambe kati nga bw'olina boyfriend walina omukyala okirako okubeera ng'abadde akufudde official muzalina okuzaala naye nga omusajja oyo nga mwami naye nga atalinayo omukyalo omulala we nali omuto nali nkiinamu obuzibu naye kati we namala okula like nganze nina ebintu byesobola wakolera musajja nze sobola kukulabirira I cannot cook for you sobola kukoleza ngoye sisobola abya ddala mayanja sikulimba kereyo mmazeemu amaanyi nze nakula na single mother samulako nga yeetalira ku musajja yenna kuba tatali yafa kati nange ndalaba kintu kimu ng'anoonya ssente kati njagala ove ku nkola za single mothers walaba zo nakikuliramu omanye nti omusajja bamufumbira bamuwoleza kale nkesomosobano omukozi nga yayoza naye waliwo ebintu ebikolebwa emmere y'omusajja omukazi gw'ogifumba gwokamula akatunda ke gwe abakazi babikola Kireya kagambe ebigambo bino twagala nnyo okubikola naye ennaku zo tebikyasoboka nedda abakazi babikolera ddala anti owuliriza omukazi aggalawo edduka ku ssaawa 11 n'adduka ng'agenza okuteekerateekera mwami we okumufumbira kyaggulo nedda ye balamusizaako abakyala abakazi omukazi aggalawo ku ssaawa 11 ng'ekimugazizzaawo ku 11 oba kiresezaawo omukozi kuduka ku ssaawa 11 ng'agenza kufumbira mwami omukamulye kajjuiso mwami agenda okudda ku ssaawa 2-3 tekirina na buzibu ekyo ekintu olwa kyoyogera ku mayanja tekirina mu buzibu era n'omuntu ababikola sibagamba nti babi sibagamba nti bafala sibagamba mbu kiki sibaadiba nedda kintu kirungi nnyo naye bajja kutuuka ekiseera nga teri abatume babiveeko mutama ate babivaako nayenja mutama muntu ne babagala temumanyi kyemwagala mutama mpozi ng'omuntu gw'ofuna ye mukyamu ate mutuufu yani naye abantu gye bali bakyala bannange mutuufu yani mu comments mutuuko babbaabwe abatuufu kati gwe kyogamba teri bonga nina babbaabwe myaka oli nga bamazeyo mu bufumbo emyaka 2-3 Salongo yakugamba ono kyegambye ejjo tiyakamala ne mukyalo emyaka egisuka 35 nga bali bonna naye jjajja Naabi yafumba Salongo yogola batalya kaabe kyayi kakibe kyamisana takijja walala talya mu hoteli Salongo takola ki emmere jjajja Naabi yagifumba bali maze emyaka 13 jjajja Naabi yafumba breakfast wakanete mukyabuyina naye nje yagala okera ku machaze emmotoka y'okuteremu amafuta ate nkomewo okufumbira n'emmere anedda kyenkugambye ffenna nga tukola ebyo so bikola ku muntu gw'olabirira atakola naye omuntu nga mwenna mukola nga namba obufumbo bwa ddala kati obufumbo bwa ddala nze obwo si buliimu era ne Shiba wange si bwalimu mwana gwe nkulabye ogenda kuwasa abasajja nakola nnyo ssente kati olaba kankugambe kati Shiba otuliko essaawa ya leero Shiba omusajja oyo agenda mulumya agenda lumya omwana we Sekulunia ye kati naye kimulumiremu kubanga ye teyakula na taata we ate ekyaddala omusajja ono agenda lumya Shiba nga tagenderedde nga bambi takintendinze naye obuzibu bwe buli nti oli omukazi yategedde alina omugumu tayagala muliza ate tali ready kuwasa bakazi babiri ekyo mukirina abavubuka toyagala wasa bakazi babiri kati obuzibu obubeera omwana wa Shiba alina kulaba ku ddali Shiba agenda agwe muyaayi ye waali kuba omwana we ng'obudde bwonabona bwetagakola ki Shiba kyalina okukola alina okukitegeera nti kakati obuvunaanyizibwa bikoze ekiseera kituuka ngera bolaba Sindi gyotuuka n'otula n'otereera ng'olina okubeera omukyalo bikoze emyaka gigenda osoka n'omanya kakati mbadde serebu era nkyali naye emyaka gituuka ne giggwako weetaaganga n'omuntu okuba ne muntu munno gawota okubeera n'omuntu kitegeeza nti ebiseera ebyo bwe bijja nabwe kenyini olina okukyusa enneeyisaayo n'ebikolwa byo n'embeera z'obadde otambuliramu wadde okyali serebu kubanga obudde bukyuka kati Shiba kekadde akyuse kubanga kati ayolekera emyaka ena egy'okuggwako ayolekera expiry date
kati gwe Mayanja mukitadde ku Shiba wasereebu kati waliyo n'omukyala ali mu kalinaye katikati alina ssente ze nga yazaala musajja omufumbo alina buli kimu kye kyetaagisa ogende Paris atuuleyo n'omwami we naye ng'omwami yamukubira essimu tazikwata agume omanyi kyaluzotingako ku Mayanja agenda okubeerawo Mayanja gwagenda wali bamugambira mbu abakazi siwasa abasajja naye lwaki tubawasa nti Mayanja gwe driver wange Mayanja wange obeerawo nti bawange nyini abasajja abalina ssente agenda kukwata ssente zinyinyi azimpe agambye okay I'm going to find you back ngenda genda driver wange noba ne maid wange cause tulina omwana tugende tutuukeyo nga tetumulaba tuli ku ssimu baby I'm coming baby wait 30 minutes baby 1 hour 2 weeks baby wala Mayanja gwe twajja naawe driver wange kati ntuuka ekiseera jjukira omuntu n'oba munene n'olaba ne speaker omulaba ne president atukanga n'omuntu gwayagala okwogera naye the only person so akugenda kwogera na maid nja kwogera naawe na driver mukwano gwange naye mukama wa muli olulya sirwa kuno era n'omwana ow'okusatu yeetaaga DNA yeetaaga DNA kubanga omwana ow'okusatu oyo yalibero wa ddereeva naye ngolaba ebintu byetwogerako kati twogera ku Shiba kubanga ye celebrity ebintu byetwogerako kati biri kwapeninga ku bantu baffeeyo bintu bya bulijjo mu bazungu mu bafirika bintu bya bulijjo nawana ebigamba okujjako ng'oŋŋamba nti Shiba agala kusigala mu life ye ng'omuntu naye nga kyabadde yeetaaga ye mwana kubanga akaseera katuuka nga dimandi y'omwana waliwo obwetaavu bw'omwana kati nga kyeyeetaaga bikozesa okusanga omukyalo omu ye n'akugamba nagamba nti nze njagala musajja anyanjule waffe bwe tumala okwanjula ne bwangoba ekikitibwa mbeera nkifunye n'osanga omukyalo omulala n'akugamba njagala muntu anzalamu buzaazi mwana oba tunaabeera ffenna oba nedda naye njagala nzalamu buzaazi mwana kati Shiba bw'abeera ng'ali mu layini eyo awo nso okikkiriza Mayanja ebintu bino byonna bitandika bwe biti ebintu byonna tubitandika nga byakusanga njagala omusajja annyanjule ankube embaga pese ku bazadde bange ekitiibwa I'm lucky enough nze byantuukako kaakati bwamala bwate okwanjula amanyi kyoba oyagala okuzzaako wedding you want to prove to those people mbu musajja we asobola byonna your enemies your what family biki musajja we asobola byonna kati womaliriza wedding you're like naye ono omusajja bambi abinkoledde byonna takisimuzairayo omwana ebintu byonna tutandika step by step tetugwa mulundi gumu Mayanja nkusanze nfunisa olwo nedda ati akitegeeza nti oyo omuntu aba abaleebe kitegeeza nti aba yajja nga akwagala tesi byabala olaba kyogambye naye eri oliye nga zaayo abala kwanjula kukakasa ng'adduka emisinde kati kagambe ebigambo bino ebya Hajati Hajati azadde n'abaana ew'omusajja kati olaba kagambe Mayanja ebintu byonna byonna naye bannanga bataagaliza Hajati tulina omugambo naye muli mutusazeko omugambo east west biki nga bino ebyajati omukazi najja mu makaago nga takwagala wabula nga ayagala bya bugagga nakuzaalira n'abaana naye ng'abala ssente na bya bugagga no yazaala naye alina ssente ze kati Shiba wange ekintu kimu kyagenda okulazi kyenkugamba naye Shiba ng'omuntu abadde ayagala era abadde fayini nakyo era Shiba olioze ng'alaga abadde akimanya omusajja ali married kitegeeza omuntu ali married ali eyabuloli tomulaba alaba kyamugwako obugi nga tategedde ono omuntu atusaba teyamulabye ejjo abadde promota we babadde balina obulamu bweboogera one on one kati omuntu olaba abasajja muli kale bwekiba kiragwa ku Shiba nga tategedde tumulekerawo omuwaayiriza yabbye omusajja olw'ensonga ye yali amanya adeetenga muntu atali mufumbo saba onkulaba okkirira mpola mpola naye kyoba omanya tuli mu kumaliriza okitegera Mayanja kangwe power bank bundiyo yaki ya phantom ona USB nze nfunyeko kenfunyeko sebo ojira oteekako wano nkulabye okkirira mpola mpola ne mmanya kakati ono kakkiridde ebigere kati nti ye ng'omuntu abadde akimanya omusajja ebwabbe balina obulamu ne Shiba mukazi ali bize eri addala teetaaga muntu waliwo nnyonyo bingi nnyo naye lwakuba kati
keyazadde omwana manyi bwe tuzaala bikyukamu ate bw'oba ne ssente zo kankube mayanja omukwano guluma abantu abalina ssente twafa abeera muwaso buli kaseera anti obeerayo banka ne zikuba n'oli obusungu ne wabakawo n'osika blanket yo naye kati omuntu alina ssente ng'osobola okuafodinga buli kimu ng'omuyayo osobola n'omuganga kangule byonna twesange oba twesange e New York tugende ku wano nga nakugamba nange ndi bize na business trip gye ngendako nze ngenda wano n'omuganga kale katugenda awo nakugamba nina abantu bengenda nabo saagala bategeere ng'omanyi kyo kitegeeza kirumba n'owulira ng'oyagala kuwa butwa n'owulira ng'oyagala kufa kyovula abange bisembayo nga bakyala babagagga bagadda badriver baabwe baba tebakisibenzi ne bemuwoza abakyala baagala ki ne mubuuza abakyala kye baagala mukoledde buli kimu nkola buli kimu naye naagala driver wange okola buli kimu nga tobeerawo ate kakati bwe mbeerawo sene ne zibula ngowooza ate omusajja mukyaye mwavu kati tuziina ate bwe ngenda okukola ate omusajja tampa budde nanjala omutoka kati nga mugamba tuziina ekibuuzo bwe kijjira mwagala ki awo twagala basajja baffe ne ssente zaffe byombi tubyagala kati ku byombi mulina ku byombi abakyala n'okubako nekyoyagala nga kimu kubanga bw'omanya nti noyagala laavu ebeerewo sex agumire olina okumanya nti omusajja ono alina okukola kati omanya nti bw'oba oyagala sex guma mufa obwavu naye bw'oba oyagala sente zibeerewo ka sex mmanya nti ojja kufuna kukapime kadoozi ono gwe twogerako weeziri omukazi yewadde obudde nasooka nanoonya ssente weeziri kitegeeza yeetaaga omuntu ow'okuzaalamu nga waali kuba yewadde obudde nanoonya akasente omukyala yenna bwakula oba tukyagala kubeera na bulenzi naye n'akamanyiro ka shiba ng'oli bbaawe wuyo yalinamu kasente akamanyiro kokaddawo naye kale munnange kankugamba ebigambo bino shiba nze simusemberanga okubeera naye naye ng'egye mumutwalamu ate nkyamu kaabesindi lwaki owawudde omukazi oyo ng'ayogera mu audio omuntu yenna gwe yabadde agamba she was very polite banange oyo omwana yabadde mukaka munyonyonyo yeyambudde ebitiibwa byabashiba nawulireko nze sipiika ng'ayogera ne mujjawe mukyala w'amagogo nga yeyambudde ebitiibwa byabo sipiika byonna kati akimanyi njogera na mujja wange shiba gabadde mawulire ga ncuku ge gamukubye ne gamukakkanya amawulire g'encuku kuba nti yategedde nti omusajja alinayo omukyalo omulala iya kakase n'omusajja yali yamugamba about the family naawe shiba alimba temweza shiba waffe alimba singa yakimanya omwana agenda mubuuza nga ddadi nga singa yakimanya nzinge gye mmanyi mu shiba teyali agadde musajja oyo kati kwata ebigambo bino shiba si mwana muto mayanja kankugambe kati essaawa yali omusajja yalina musangamu alina emyaka 25 ku 35 nga talina mukazi si kyalo nekira ne bwoba bwezi ng'otonnawasa olinayo girlfriend wo ogenda okuba n'omulanga olinayo girlfriend gwali serious naye you get my point kati kitegeeza kyovala kyenzijjamu kiri kyebagamba mushiba yabbye omusajja wa munene dda omusajja yasalawo n'agamba kati ne ba girlfriends abo oba basatu ngenda kugenda na Claire mbasi oli mu omwala omulala gwe nasanga naye ajja gamba nabba omusajja we kumbe omusajja we ffenna abadde atulina tusazewo obusajja naye kamanyiro ka shiba kalungi olaba omusajja yamukwatako obukwasi mu mmotoka namu no ekyo kitiibwa najja n'alaalaasa ensi yonna ekyo kitiibwa omukazi yewe ekitiibwa ate omugambe nti nnyabo nkwagala njagala tuzaale n'omwana naye ninayo omukazi omulala n'abaana kati kangambe oyo si shiba kalungi ekyo kwewa kitiibwa omukyala yenayina atabubira mu mbiri gwe ate yewa kitiibwa mayanja oba nyambadde nti oba nyambadde ntya sukaali bamusangawo mu dduka nga ali open onuunamunuuni sukaali wo olimu esonyiwe oba nyambadde nti oba nyambadde ntya olina kwogera nange ne tutegeeragana shiba ekyo yali mutuufu nnyo mumuve nako shiba waffe talina musajja gwe yabbye nze jasi obulumi lwaki alaalaasa kebamukwatako kekaali kasoose olabika omusajja oyo yamukwata bubi shiba oyo omwana omulaba ghetto kid amanye byonna byonna ebiramu abakazi mugjewo olujanja mugjewo olujanja kebali bamukotokolo bamukwatako nnyo omuntu omala okuŋŋanya sente zo batokyagala kumanyira nnyo ebyo byabaana nti yakola mu bbaala munnange guma bawala bange nze mbaga mbaala agume customer anyumye naye kubanga tunoonya kati wala otuka nga tokyanoonya ne bamukwata ku nyaasi agume tolya omusajja anywe bbiya mu malemu endako erimu kunoonya sente mayanja ndekatozikitiza naye shiba omukazi azabulaka omusajja abaana bwabagamba
kyo musajja ne bagire mkono akwata ku nyashi guma mwana wange tunonya kasente guma nywa bia nyo kuletiza bia zinywe munange agukute ku nyashi agumye ate no mulimba limo no mwana otula naye nakuganga nja kuwasokirize ebyo kuwasa naye nga tugenda naye agukute ku nyashi agumye guze gutambudde paka mu maaso ate tususuka ati agume business atuli mu bantu tosuka mulimba limo gama munange olaba katuli mu bantu tofayo nja genda nawe kakana bamukakka ensi beto betambula manyi abantu mugenda abantu abali bagenda babeera mu nsi zino lero gondi agambye Shila Price agambye omwana yabadde avuddeyo bambi mulekerawo ofuma mama wange abamugambye guno omutala abantu balina ennaku yabajjula dda bagimalira kuba naabwe agati omuntu omunyonya n'omugaba munnange gumamu tujjagana ku mutala omulala guno tusooke tuguma okwekwatira wano naye ng'ensi bwetwetambula tunoonya bulamu kati tulina abasigadde ku lujja twagala Spice Diana nawe obeko nekyokola bakulu bo balabye mukulu wo Cindy wamulaba kyeyakola goberere ekkuba eryo mukulu wo Cindy abadde Ashimba abadde kyasigadde ku lujja naye omulengedde gyakutte Ashimba yafumbidde no munyiiza kuzaala kufumbirwa bwenyogera kufumbirwa ng'otabuka tebina kiddako ebimala butti wamanze Spice kyenyeza omwoga amanga spy wange naye Spice baita nze njagala nnyo abakyala nze njagala nnyo abakyala ndaba abakyala abayikolera abo mbagala nnyo kati ne Spice omulala I don't have any problem with Spice Diana kati naye olaba kyenyeza omwoga amba Spice kokoza akasente ko ne kawera bulungi nnyo tudda mu by'okufumbirwa omusajja alina omukazi we fuma omusajja ng'omusinga sente gwe munaateesa naye tajja mujoga wanajoga omuntu ng'akogala takujoga wamma funa omusajja gono wa mu Range Rover ye akuwe mu sipasiyo ye oba mu vitizi akuwe mu vitizi ye gomwe mu Range Rover ne baba talina omuweemu avuge nedda tofuna mwavu nnyo tomwavu nnyo naye nigeja atamamu funa wamma omusajja yekola omusajja ate funa nomo maani funa omusajja ali nomo Lydia Jasmine mfuna abasajja abali nomo eba Jasmine siwa kakati oyo mwanyinaze mfuna abasajja abali nomo muve ku basajja bano basimanyi na sene mpitivu abasajja bagenda balumya nga ate mwekoledde sente Jasmine mwanyinaze siwa kakati oyo oyo mwana ngayagala okusamba ogwase no sia ana chafuna musajja wasambenga naye ngayagala omukansa ayagala azanyire mu Arsenal bajire bamukanse bamutwale mu Man U mani yaveyo kati nanje ebibozi by'abantu ekyo buli mukyala bakimwogerako ebyo bibozi bwabali ebyo bibozi obiraba babyogera ku buli mukyala malaya buli mukyala nze siyogedde ko nti malaya malaya nze ebyo bibozi byabogera ku buli mukyala gamba nti oba kyakulabirako kubanga bwogamba nti bw'okyogera nga totaddeko nti si bwe ŋŋambi bayinza okuntwala obulala Wacha ebigambo bino bulungi. Yes. Lydia Jasmine wange wama. Abakyala bange bonna abali eyo kambabulire. Nyama a single woman, I'm telling you. Kati ndetenga budetenga okubirako awo nebiggwa sikyafumbirwa. Naye nkugamba ebigambo n'abakyala abali eyo. Bw'obanga okozemu akasenteko. Todda mu kugwirana na bintu by'abasajja wa ssente b'ettabu. Ate singa yabadde nga mayanja kalo naye omusajja wa ssente y'ettabu. Mbadde mbagamba abakyala bange. Mumala kukola nga akasente ko nekawo bakyala wasojoge towasa okatika nkugambe anakikwasa obusuumuzi nze bwenkola budde bonna kashiba nga batadde omudde bonna nakunonya sente ze nawakola naterera mu kayumba kemunyo mu nyumba ye mu golofa ye munyonyo I'm sorry naterera mu nyumba ye munyonyo wansi mu butuufu mayanja nga oveera olw'okuba naye wazimba ebuziga olw'okuba nayo kalina wejja omugamba munnange nno nkuwasa mutwala buziga ngaleka kalina atekama abapangisa okimanyi nti nno omukazi ng'abadde mugaga nnyo kati nga bwolaba Shibba nti buli kimu akirina okimanyi nti kizibu nnyo okuba nti tasobola kugondera musajja obukana akayimba kano okamanyi omukyala yali etisanyu amanyi bambuzabuzaamu nti ensimbi n'omusajja tebigattikwa kamukubira ng'omwana olubala mu nnyumba ye kati mayanja onkubira mu nyumba yange n'empulubala mu nyumba yange bakulamu n'empulubala nze manyi awali binnenyigisa n'entereera naye okunkubira mu nyumba yo n'onfulumya nayita n'asikaali butika ebikesi byona atuviire olwokuna nenkomawo nalaba nga wizo ng'abikola mukazi we wali ewaffe waggulu
kulogana nkomawo n'ebikasi byange kati wano nkubira mu yange nenenyiganyiga nentula ku kiriri kyange nange nensekako naawe okimanyi olina kyonneetaagako omukazi alina sente mukamba buli ebyo byali byaddo byali ayogerako omukyala alina sente abano kati olaba nalabako omukyala wa sipiika omukyala w'amagulu she's a very beautiful woman oli bwe yali ayogera ne sipiika naye okimanyi nti Magogo ayinza okubaddeeyo n'amuboggolera ate mu mashoni yeeri mu sipiika tetuyinza kubitegeera n'amuboggolera tetuyinza kubitegeera alina kubikolera mu nju era n'omukazi asanyuka nga bamubogoleddemu baita ebitusanyusaamu ng'omukazi omuyayewo n'akuboggoleramu wanita amangu era okimanyi tajja kusukka tayinza kufuluma ku stairs oba abakozi nga bawulira naye gwe omusajja akukuba n'abaana bo nga bawulira naye bino ng'oliwo kati amonga akwate omuntu yenna ebasipiika byonnange ne Magogo amugamba ki anaabye tikkati obijjayo ku kabangali ne besikoti nga bamuwe ebintu ebimu bannaye mutusonyiwe tetwagala kweyombekera naye olw'obuzibu tutandikira mu kukola kati tubeera nnyo mu hasolo tunanya sente abaana gye bali nga tazaalangako naye nga yazimbadde ennyumba ye wagenda okubeera kati musaasira agenda kujjayo bagamba manye baffe okukyali bakiniseramu erwafu bagamba nze nnyo n'abakazi mu byeddala si boonoona kati omwana musaasire mangi omwana atandika okukola nga mwana muto n'atandika okunenya ssente nga labali kati agenda azimba akayumba ke atajje muzigo gwo olw'okuba ali mulaavu naawe era gwe olina okuleeta ebintu bwe olw'omukowa omufuluma ogembe era bakyala bannange temuvaawo bagamba omusajja akujogerewo kalekaleko yennyini taagala kufuluma babitegeere naye nogo akujogerewo anti ayimirira ku balukoni waggulu apartments zonna nezitegera bwe yakubye n'akufuluma yabeewo nga alina gwakwana lutalo naye bwe bagwa ogipangisa ati kwaba mumanyi ate fe tulina olugamba abakazi tubyogera kampaaki yalaba zali kikyoteka ku mmeeza naye yamala ne yeetonda tuba mulaavu nago tuba tuba yategeera nti omusajja ye musajja n'agamba nzunze nnyo wuuyo Diamond wuuyo ono wuuno oli bagenzi wuuno oli bwe yajjukira n'adda mu bandastandi bwe n'agamba kanzirewo kasajja nkeetondere akyogamba zali yalabudde omusajja mulala enzunga gyazunze olowooza enzunga zali gyazunzeemu ayinza okuddamu n'akigumiikiriza musajja oyo yali amwagala bwagazi mulekerawo tujogola okuba mutubagala naye nga bambi olaba manyi omukwano guluma omuntu alina sente naye olaba ffe guba gututandika okuluma abasente n'abebanka ne bakkubira nofuna levi n'otandika okunonyawo ogenda okusasula sente z'abaandi naye kati kuba akafaananyi nga omukazi sente zonna azirina mulowooza shiba abadde teyegomba kukola ku photoshoot eyaki ebyolubuto nga walabako nga yalima namusa ng'alina omwami sente byezikola nemugenda photoshoot moyo ate kalugezigezi musajja ali mufumbu kalugezigezi lukalimo musajja yali mugalale omuyaye yalimba shiba yali mugalale yali mugalale nga talina kuvaayo naye nga omusajja yandibikoze kozi nabeezo oyo gayi olaba namafananya gayo kubifananyi naye si gayi mubi naye olwokuba yali muwa muntu era shiba singa yali afunye omusajja ali nnomu ngali nnomu amaani bandibikoze ebyo byonna nekituluma nekibanyiginamu abadde bamegomba abasajja bakuno bafalawo bakuno nekibanyigina naye ngaalina omusajja we tuwadde bwino olaba twayogera ebigambo kiba balimba mulimbe ate banaye mutulimba naye bannange ono omwana ngaalina bwino mutulimba bulimbi omukazi yakubuuza omusajja alina abakazi abatano alemoto okulimbalimba omwana w'emyaka 10 baneeka tumalirize esho olunaku olwaleero tubeebaza okuba nti mbadde mutulaba gwe mboozi mu UG naye nga shiba bwobanga wasaze okufumbira omusajja mufumbire omanye nti omusajja onokkera ku makya n'omufumbira breakfast n'omugololera ate gweza omusajja gwonoozigolola n'ofumba ekyemisana ekyeggulo era olina okumanya nti kakati ebintu byoteekeddwa okukola bina kubeera mu bakiyita batya bina kubeera mu plan mbadde nkubuuza obeeyo omuntu atugamba mu comments gwali mwaka ki gwe twakola okukola byeyogerako
babikola abakyala abakuzibwa sebo abatendekebwa ababuulirirwa basenga ne bamaama baabwe basenga gye bali katukoza basenga amida basenga kitone bamaama tulabagane fe tugenze eyo point gyokubye ke tujje wano tugenze. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala sobola okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.